bannange mbalamusizzaako nze Mubiru Smart Music Commander bwe lwayitanga Commander. Olwaleero ndi wano okubabuulira ku bayimbi ba Kadongo Kamu ab'amaanyi, buli omu mwaka ki gwe yatandikamu okuyimba. Gwe sigenda kubagambako ali omu ate nga mmeeya. Kadongo Kamu yatandika mu mwaka gwa 1957 ng'avumbulwa Muzeeyi Evergreen Eri Wamala n'amukwasa omugenzi Christopher Ssebadduka. Omusajja omukulu gwe bayita Matiya Luyima yatandika okuyimba mu mwaka gwa 1973. Matiya Kakumirizi kinyoozi waabwe siriika avuganya 1967. Ku bombi ani yasooka munno wa 1967 ani yasooka munne? Ovuiki ani asinga munno obukulu? Muzeeyi Ddaani Mugula omuzira Mmamba muzzukulu wa Gabunga munnange yatandika okuyimba mu mwaka gwa 1968. Omukulu Fred Sebatta yayimba mu 1978. Super Singers netandikibwa mu 1980. Sauda Nakakaawa omuvubuka atakaddiwa atadda buto 1981 ayingira okuyimba. Muzeeyi Kasule Celeste yayingira okuyimba mu 1987. Hamani Basudde yayingira ekisaawe ky'okuyimba mu 1988. Paulo Kafero naye yayingira mu 1988. No bayingira 87 lwakuba baafulumya alubamu zaabwe mu 88. Basudde yafulumya Mukyala Mugerwa mu 88. Paulo Kafero muvubuka munnange mu 88. Ovuiki tujja kutambula mpolampola nga bwe nabasuubizza ebintu bino okuba nga mbibawaako mu butongole. Nabagambye Super Singers awo tujja kulwawo nnyo ku Super Singers. Super Singers mwe twalabira omukulu gwe bayita Fred Sebatta gwe muti omuto ogwasooka.